Omusumba wa Eklezia Katolika atwala essaza ly'e Masaka, Bishop Silverus Jjumba ayimiriza abasaseredooti okwetaba mu kusaba ebitambiro bya mmisa mu kuziika. Agamba kikoleddwa okwewala okusaasaana okw'obulwadde bwa COVID-19. Omusumba Kaggwa okwogera bino abadde akulembedde mu mmisa ey'okujjaguza olw'okuweza emyaka ebiri bukyanga atuuzibwa ku ntebe ey'obusumba obw'essaza lino mu lutikko ekitovu nga yeetabyemu abantu batasuse 20. Akabi kati kali nnyo mu kuziika. Nze siri wa science naye bwenefumitiriza nze ndowooza obuzibu tebuli ku mulambo naye buli kuffe abasigadde okukungubaga. Naddala ffe wano mu Buganda omuntu ajja n'afukamira mu maaso ga munne nga kitalo. Omukama abagumye tuli nammwe. Omusumba awadde babwanamukulu amagezi okukuŋŋaanya amannya g'abo bonna abafude basabirwe lumu mu mmisa mu kigo. Simwetagala kugendayo kaakati muyina essimu ya bwanamukulu, essimu ya ssaabasomesa, essimu ya secretary. Mugambe nti amannya ge gano, omukristo ono atufuddeko asabirwe. Mu ngeri yemu omusumba asabye abalina okuyamba abatalina mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Yeebaziza bamukwatiddeko mu buweereza bw'ekiseera kino ne yeeyama okwongera okuweereza essaza. Neebaza abantu mwenna abannyambye mulimu guno ogw'obusumba era ku mitendera gyonna, Viika Genero n'abasaseredooti mwenna, Nankuluse olwayagadiini bonna, abo abakulembeze b'abakristo b'okristo mitendera nga bwenyumenya waggulu. Ng'ayogera ku lw'abanaddiini, bwanamukulu w'ekigo ky'ekitovu Father Anthony Kakumba yeebazizza Omukama olw'obuweereza bwa Bishop Jjumba. Kwekirabo Katonda kiyayiiza ab'e Masaka. Ndowooza Omukama bwe yali emitala eri ayinza okuba nga yakulungutana ti ab'e Masaka Kaggwa nnyoka obamba waani. Ssaabakristu w'essaza ly'e Masaka Regina Kitaka akulisizza omusumba Jjumba olw'okutuuka ku lunaku luno ne RDC w'e Masaka Fred Bamwine n'asuubiza okukolagana n'abakulembeze b'ekibuga Masaka. Twongera okusaba Katonda ayongere okuwa obulamu n'amaanyi n'amagezi. Bukya otuuzibwa ku mutebe ebisoboozo bingi by'osanze ng'ate naffe mu bantu bo netulina. Naye ku bw'obukulembeze obulungi bw'olina osobodde okulaba nti ab'okulembera bonna batuusa wano. Omusumba Jjumba yatuuzibwa ku ntebe eno nga 6 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019 nga yadda mu bigere bya Bishop Yohana Batista Kaggwa. Nkati omugenzi Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.